Ebbugumu libadde ly'amaanyi ku kkooti esookerwako e Nakawa nga Dr. Besigye, Ajobedi Lutale wamu ne munnamagye Oullah Dennis bakomezebwawo okuwulira emisango egibavunaanibwa ng'obwedda abawagizi baabwe bayimba ennyimba ezibazzaamu amaanyi nga bano babadde beesibye obugoye ku mitwe okuli obubaka obw'enjawulo. Bano babadde mu maaso g'omulamuzi Christine Nantege nga bannamateeka babawaabirwa okubadde Munnakenya Martha Karua, Ssaalongo Erias Lukwago, Aaron Kiiza wamu n'abalala basabye omulamuzi ayimbula abantu baabwe bonna mbiro olw'ensonga nti ennaku ssemateeka zaawo omuntu aba asibiddwa okuteebwa akakalu ka poliisi zaggwako dda nga bano bamaze ennaku 180 mu nkomyo. If that person has been remanded in custody for 180 days before the case is committed to the High Court, that person shall be released on bail in such conditions as the court considers reasonable. Wabaddewo n'okusika omuguwa wakati wa bannamateeka bawaabirwa n'omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka nga Birivumbuka aloopedde omulamuzi bannamateeka bawaabirwa ng'agamba nti basaba obwenkanya so nga tebamuwa biwandiiko bye basinziirako okuwa ensonga zaabwe eri omulamuzi. It is not a duty of this court to pave way for the release of the applicants. The applicant has a fleet of senior lawyers. Birivumbuka asabye omulamuzi obudde bwa ssaawa emu yeetegereza ebiri mu biwandiiko bya bano wabula kino Martha Karua ne banne bakisimbidde kuuli ng'omulamuzi Nantege awadde Birivumbuka eddakiika 10 zokka yeekaanya ebiwandiiko by'ayagala okutunulamu. Oluzzeemu Birivumbuka wakanyiza ebyogeddwa bannamateeka babawaabirwa nti abantu baabwe bamaze emyezi 6 mu nkomyo n'ategeeza nti bano baaleetebwa mu maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri nga gye emyezi 3 n'ennaku 8 gye baakamala mu kkomera. Mu nnaku ey'ekitalo Dr. Besigye alombozza ennaku jja zaayitamu ng'agamba nti guno si gwe gusoose ng'akakatibwako ebisangosanga ekika kino ng'asabye omulamuzi okuwa bannamateeka olukusa bakole buli kisoboka basobole okufuna eddembe lyabwe kuba banyigirizibwa. I was charged with the same offense in Karamoja, in Moroto, before the DPP realized that she had presented the case in the wrong court. Besigye asabye bannamateeka be bagende batandike ku lugendo lw'okulaba nga bafuna eddembe lyabwe nabo ekintu kye bakoze. Seek your encouragements to pursue our freedom. Against this background that I seem to be trapped in. Kooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja eddemu okubasomera gye bazza ng'omulamuzi Nantege alagidde abavunaanwa bazibweyo mu kkomera Luzira. This court cannot go ahead to determine whether the days on remand cover the period before the accused were arraigned before this court. I wish to also add that all the authorities cited by the defense. Jengo Eria yakusakidde emboozi eno ku Case TV Agalero.